Engineer Kamya, watambula nnyo n'omugenzi jangu obeereko ky'otugamba tutambule. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Ssebo Jajja Ndukwa, ssebo abaloyi b'emyoyo, abagenyi baffe mwenna tusanyuse nnyo okubalaba, okujja nate okujjukira emirimu gya Mukama gye yakozesa kojjange Musoke. Nze amannya nze Epaineto Kamya Musigire nga ndi musajja wa Mboko. Ssebo mutabani nsanyusa okulaba. Kakati nze okusooka okulabira ddala Musoke, okumulabira ddala obulungi okubeera naye gwali mwaka gwa 79 mu lutalo lwajjako vote lwajjako Amini. Olutalo lwajjako Amini nali mbeereyo Makindye, ne tubeeranga naye nga tutambula ku kyalo okwo, naye kyemujjukirako nti yali musajja, abadde musajja mutetenkanya ate nga mukozi nga talina mulimu gwe yennyala, nga ojja Sam tewali kigaana nga waali ng'agamba nti tunaakozesa ekye tulina ekiriwo kijja kumala. Newankubadde nze saafuna mukisa kumuziikako kubanga bwe yavanga nnya nze nange nali ku kitanda nga ndi mulwadde COVID nga ndi ku oxygen, nga nagenda mu ddwaliro nga 2 December ate ye naafanga nnya. Naye kyenkubiriza abantu baffe kwe kwambala masiki. Kisoboka bulungi okwogera nga tokutte ku masiki. Kisoboka bulungi okwogera nga masiki togitadde mu bulago. Abazungu, Abangereza oba Abazungu kale abakola research bagamba nti omuntu ayambadde masiki ey'olugoye n'omulala nga tayambadde, kitwalira oli atayambadde eddakiika 25 okukwatibwa obulwadde. Masiki esinga okukola obulungi yeeno nga gye nnyambadde oza mugiraba, naye masiki ey'olugoye ne masiki ezo eza bbulu bannange tezikola bulungi, naye zigezaako ate kisinga omuntu atayambalidde ddala masiki. N'olwekyo tufuba okulaba nti twegemesa n'okwambala masiki. Tusaba Mukama Samwiri Musoke amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Ne Mukama yabaleese abakuumi nga badda muddayo, naye mugezeeko nnyo okulaba nti bw'obanga oyogera tokwata ku masiki. Bw'oba obuulira enjiri masiki togijjaako, beera nayo obeetobeetobe. Oba si kyo maybe tujja kufunayo fundraising nga yakugula masiki ez'abantu aboogerera ku misindaalo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssebo kojja niyansi. Mwebale nnyo mutabani. Maama Nalule, jangu maama waffe, musika wa maama waffe, jangu otubuulireyo mu butono nnyo tutambule. Abakulu b'eddiini, bakwaya n'abantu bonna abazze ku lw'okujjukira mutabani wange Samwiri Musoke. Amannya agange nze Sanyu Nalule. Neebaza nnyo abantu mwenna abasobodde okubaawo olw'okujjukira Musoke. Tebibadde byangu, naye mwenna musobodde okujja tusobole okumujjukira olw'ebirungi byonna bye yakola. Era ne neebaza nnyo ne maama olw'okulabirira omwana oyo, era yongera obeere ng'omulabirira n'okumuyigiriza eddiini. Sam, wumulabire. Mwebale nnyo maama waffe, engalo bwe ziba zikubibwa ddala, bwe ziba tezikubwa tuzireme kuwulira tweyanzege. Kaakati waliwo abalwangaala ennyo ne Sam era ndani twagala abukiikiridde baali nfanfe obulamu bwabwe bwonna ebbanga lyonna mu Bungereza. Abakiikiridde
ajje wano ayogereyo tulaba ate bwe tutambula tulaba waali oba taliiwo batugenda mu maaso. Nalule abagenyi baffe abazze ku lunaku luno tusanyuse nnyo okubalaba era Mukama yeebazibwe n'otuwa obudde obulungi nga buno era buli kimu ndowooza kigenda mu maaso. Amannya agange nze Wasajja William, ndi musajja mulangira era mbeera London. Muganda waffe oyo Sam Bende yatufaako nnyo nnyo nnyo. Mikwano gya Bende egimu tagisobodde kujja naye abalala bali wali batudde era bana muyimirireeko abo ye ttiimu gyetusindise okujja okubaawo nga muganda waffe tulaba batulaga omusika era n'okumusabira olunaku lwa leero. Omwami ono ye Muwonge Musa, musajja musiraamu, tubeera naye London. Ekizibu kya Bende ogenda okutugwako, nze nali siriiyo nga maze ebbanga wiiki singa 3 nga siriiyo, naye ono we baali ne Bende era ye yasemba okulaba ku Bende engeri Mukama gye yamutwala ng'amujja mu bulamu bw'ensi eno. Twebaza nnyo 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 banna London Bannayuganda abali e London bakola omulimu mulungi nnyo 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 era twakyogerako wano nti ffe eri we wabanga wasalawo n'ogamba Mukama wabanjije mu nsi muno muzizangayo ettiimu yaffe eri e London. Ono kati ye chairman y'ettiimu yaffe tugenda tukyusa buli mwaka, kati ono ye chairman era yakola n'omulimu okuzza muganda waffe Bende. Era nebaza nnyo twakwatiranga wamu ne muganda wa Bende ali mu Amerika, omwami bamuyita Magala, mwami Magala, muganda wa Bende, mukulu Magala yemirako. Omwami oyo yakola omulimu mulungi nnyo ng'ali mu Amerika nga tucommunicatinga ye naffe paka we twazza muganda waffe Sam Bende. Mukulu Magala webale nnyo, webalire ddala, Mukama akwongere emikisa. Kanneebaze mukyala Sam Bende, maama wa Malcolm. Omukyalo oyo ekizibu kyamugwako era nakati tannaba kudda ngulu, kubanga Sam Bende we yagenda twali naye n'agamba ngeze London naye guno gwe mulundi okusembayo, wenkomawo sigenda kudda London, byenkoze mbikoze biwedde. Era yasiibula abantu bonna abasinga e London tizingenda kugenda ngenda ku bulamu bwaye kati nja kudda London. Naye bannange enteeka za Mukama nzibu. Bende yali agambye agenda kusetolinga wano akomewo nga gwe mulundi ogusemba okugenda e London, naye Mukama teyakitegere teyakikkiriza. Omukyalo oyo kyamugwako mu wiiki, yali wiiki Bende yalwalira wiiki emu. Bende teyali mulwadde nti ali ku kitanda agudde titugende tumulabeko tugende. Bende yatabuka omulundi gumu, lwaliro wakubiri n'afa ku lwokusatu, naye ng'akaaba mu lubuto. Olubuto olwo lwaleeta obuzibu tetumanyi, naye tebwali butwa ate si COVID. Naye muganda waffe oyo Bende yatulekera eddibu ddene nnyo 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 nnyo, eddibu ddene ng'omuntu wabakugjamu erinnyo. Sirowooza nti oba mukulu erinnya eryo teriddamu kumera. Kati ffe Bende tetugenda kuddayo mumulaba, wabula musabiranga busabizi. Mukama amuwe ekiwumulo ekirungi, amulamuze ekisa, naye nga eddibu lya Bende buli kiseera litusiiwa netuga Bende senga Bende abaddewo. Sam Bende mu society yaffe yali musajja w'amaanyi nnyo e London, nga amanyi okuyigiriza abantu abajja
we beeyisa mu nsi engwera mu London. Poga yatusaaba nnyo naye nga mutulaze omusika Malcolm we tuli era twebaza nnyo maama w'oyo akoze omulimu mulungi nnyo kwegamba otweyagaza kati olinga musajja mukulu ofuuse musajja mukulu olina okweyisa empisa bataata weebali bano bajja kulaga empisa engeri gye munookola ki gy'onooyisaamu era ne maama weebale nnyo weebalire ddala okutulabirira mutabani waffe oyo. Mukama abalamuze mirembe buli omu waabazeeyo. Thank you. Abooluganda mwenna ne bannaddiini ffenna mu biti byaffe nsanyusa okubalaba. Mujja kunsonyiwa ngenda kwogera ku tono nnyo kubanga ekya Bende ffenna kyatusuula wala era gwe mukolo gwe tuliko olwaleero. Amannya agange nze Fredrick Binayomba Kabanda Matutu Sewambwa ali mutano w'omugenzi Moses Matutu nga ebaffe Nakasozi Buddo era ye Jajja Foyo Saakini gumuwulidde. Wano ndi mukulu era neekwese mutabani ono olw'ennyambala gye nayambadde kuba nadde manyi nti omukolo tegujja kuba bwe gudi n'olwekyo ndi mu kkanzu. Maama wa Bende yali ssengange era omusika we mumulabye. Bende nze nakulya nnyo ewa ssenga mu biseera byaffe eby'obuto nga Bende ye muntu waffe fenna gwe tukkiririzaamu era gwe tuwuliriramu. Bende nga bw'agamba nti oba tuyita awaliwo amaggwa ng'era bwe tuyita. Bwe nali mpasa Bende yali alabirira mu kutuuza abagenyi ku mbaga ya mukyala wange era nkijjukira nnyo era buli kiseera ndaba mu album engeri gy'atuuzangamu abagenyi ye Bende oyo. N'olwekyo Bende yatukola bubi nnyo ne mu nkiiko zaffe gye tukuŋŋaana gya Saagini Bende abadde musaale nnyo nga bwe nabagambye ekika kyaffe kya Mpindi tuva mu ssiga lya Mbogga era nga nze mwanika w'ekika ky'Empindi akasolya Masige. Sijja kwogera bingi naye twagaliza Bende awo muli mirembe nange saasobola muziika kubanga Bende enkera yali aziikwa ate naffe waffe budde twali tuziika kojjaawe yali akamala okufa. N'olwekyo kyali kizibu nnyo okuziika enkeera ate okulekayo abantu abaziise ate okujja okuziika. N'olwekyo kyankola bubi nnyo naye kasita nzize tuukako lwayaziikibwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mwebale nnyo Jajja. Kaakati maama waffe Erios Namuganya yalina emikwano. Omu ku mikwano gye ennyo batambulanga babiri gwe natandika okulaba nga nina emyaka 11 yatufuddeko wiiki ewedde. Maama Nakalanzi mukyala Esawo Mukasa Ekibuye. Kaakati omu ku abaana be bonna tukuze nabo tubadde nabo naye omu ku baana ali wano. Baana ba maama oyo Maama Nakalanzi naye mujjukirako ono mutabani kubanga muto tekunze muto nnyo bazaalibwa ndaba y'omu ku bambadde ensiba empale ali wano naye takyagadde nnyo naye nga ye Salongo Bukenya. Salongo Bukenya oyo mujjukirako ekintu kimu kyokka bwe nagula emmotoka yange mu myaka gya 80 UXK agijjukira bulungi 096 nenjitwala ewa maama we kino bwe twali tuziika saakyogera naye nenjitwala ewa maama we okugiraga maama waffe oyo. Kaakati
oyo yali tannakubeera ku bw'abadde nga kati munene naye bwe navuga kati maama nanga nti vuga mwoyo muganda wo bwe navuga bwe yayingira katono moto agandire mu motoka eyo katono agandiremu naye kakati musajja munene yoyo Salongo Viva gwe muwulira wali sebo jangu oyogere obugambo butono nnyo naye tusanyuse nnyo mwena tubasanyukire naye oyo sebo okumukuula mu maali ye si muntu mwangu Basebo ne banyabo leko ono tali serious nsanyuse nnyo okubalaba bannange nebaza nnyo nange okumpita okujja ku mukolo guno kwasa asobola kuziika Bende leka alimba sibadde mutuufu kwogera kuba nze nali muto nnyo bano nga batukuba bukubi tolina nabo omutuukako baalinga ne mwami Semakula oyo ngaffe kyemmanyi okukyenzukira gendanga wa maama nga yatunga gomesi za maama owange oyo eyafudde naye nga bano tebalabwako alimba tebaali basajja b'amaanyi nnyo naye neebaza mbadde neeno mbadde situukangako eno naye Mukama leero ampadde omukisa n'entuukayo neebaza emirimu egikoleddwa wano neebaza Magala mwebale nnyo banaye okukuuma ekitundu kino kituweesa ekitiibwa ndi munene siri munene ono alimba Drake ennaku zino ate kati yefanfe wange balira ntuuzaako naawe nanyumiza naye ebiba bimuluma kale nkwebaza okubeera mukwano gwange banne twongera okusabira Bende Grace oli mulenzi muto niyo ndabikiro ojja kuba mukkakkamu Malcolm tusaba ogoberera embeera za kitaawo bwe yatambulanga yali musajja muntu mulamu nga mulungi tusaba Mukama amuwe ekiwumula eky'emirembe mwebale nnyo basebo ne bannya ajja kuzitoola azimpe munambuulira kyemwagala azimpe zibaweereze mwebale nnyo ssebo mwebale mbadde nsaba akayimba kano nkayimbire Tata Sam, may his soul rest peacefully. Mine are days that God has numbered. I was made to walk with Him. Yet I look for worldly treasure and forsake the King of Kings. But mine is hope in my Redeemer. Though I fall, His love has shown. Christ has paid for every failing. I am His forevermore. Mine are tears in time of sorrow, darkness not yet understood. Through the valley I must travel, where I see no earthly good. But mine is peace that flows from heaven, and the strength in times of need. I know my pain will not be wasted. Christ completes His work in me. Sam, rest in peace. Mine are days here as a stranger.
rejoice now, oh my soul, for his love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, oh my soul, for his love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, oh my soul, for his love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. Come, Zion City, where beside the King I walk, for there my heart has found its treasure. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Uncle Son, rest in peace. Rest in glory. Amen. Mbalamusiza nnyo bassebo ne bannyabo. Amannya Amanda Sekeba era nga nsinzidde wano e Boston, Massachusetts. Njaga kutwala omukisa guno okwebaza nnyo abantu mwenna abantu mwenna abawaayo abakola kyemusobola okulaba nga omubiri gwa taata waffe gukomezebwawo e Uganda. Buli omu yatoola tumwebaza nnyo era Mukama amuddizeewo, buli yawa amagezi buli omu banaye twebaza nnyo abantu mwenna. Era nze kyenjagala okwogera kyenzijukira ku taata wange Uncle Sam yali muntu yali optimistic, very optimistic, omuntu ali positive ennyo mu bulamu ye nga tewali kimulema, Uncle Sam nga talemererwa mu byonna ebintu bye yayitamu, obanga byonna ebintu bye tulowooza okukola, emikolo ng'egyo oba kiki, oba kusonda ssente for something oba ki, nga Uncle Sam ye akkiriza nti bwe tukwatira awamu ebintu byonna bisoboka, era ng'ekyo ekintu akituyingizaamu nnyo. Kati bwe tuba tusonda ssente z'ekintu ngagamba Amanda kasito n'oleetayo zino, ne Mirembe n'aleetayo zino, ne mami n'aleeta, ne Jajja n'aleeta, nga kiwedde, nga tukola omukolo nga guwedde. Kati ng'emikolo egyo egya saagini bambi Uncle Sam ng'afaayo. Nzijukira yali ayagala nnyo saagini oyo, okumanyagana okwo kwe tubeera nako nga lumu. Naye nga kwegamba nga muntu ayunitinga abantu wamu, ayagala nnyo unity ye, togetherness. He believes that everything can be done if you put all heads together. N'ekirala kyenzijukira ku Uncle Sam yali mugabi era ng'aboogezi abasoose bwe bagambye nti nga bw'ogenda mu sitoowa ye ng'oyagadde ekintu tosobola kuvaayo nga tokirina. Ate yakulaba nga okyekwasaako nga okyagadde otuuka wali okusasula oba olina ssente oba toyina kitwale. Naye nze nzijukira nali njagala nnyo okuyimba, so nga
nali ngenzeyo lumu okulaba ebintu kubanga yali yakatikulaawo nga yakaleeta ebintu okuva e London. Kati nengenda nga njagala woofers, speakers n'emizindaalo nga njagala kuba music like ewaka nga njagala kubeera ne boom boom. So nengamba kangende wa Uncle Sam ndaba ebiriyo byalina. Kati nengenda nenonda amplifier namunyonyola byenjagala nandaga amplifier awo nandaga speakers bino bijja kukolera naye nga aida nagenda nga sente zaali ntono obanga sirina bulungi nga mmanyi nti ajja kumpa ku bbanja ate ye ng'okuwa ku bbanja talina buzibu nga talina ddala buzibu okubeera omuntu ku bbanja naye nzijukira bambi najjayo speakers ezo nangamba ojja kuleeta ssente ng'ozifunye ojja kuleeta nkwesiga yangamba nkwesiga ojja kuleeta ssente ng'ozifunye. So kati bwe nagenda nembeera awo naye nga mbeera awo nenkirowooza nga buli mulaba ngamba nange sinasasula sinamusasula naye nga ye tafaayo nzepunye ojja kumpa ng'ozifunye naye era yagenda okufa nga simusasudde naye nga mbeera nga bamami before he died nga mugaba naye nera nebbanja lya Uncle Sam sinamusasula biki mami nga ngamba ojja kumusasula naye Uncle Sam bwe yafa nga simusasudde nempulira bubi ate nga nemukujja kwange wano mu America he contributed. So kati neŋŋamba in fact nakyogera neŋŋamba bwenna agenda eyo mu America I will pay him. Naye bw'ojja wano otatagala oddamu bino obyerabidde biki kati awo we yatandikira okulwala Mukama n'amutwala naye nga nali neetegesa omusasula nekitabaawo nga bwe nali nsuubidde. So kufaake kwali kuzibu nnyo. His Uncle Sam is irreplaceable. He was irreplaceable. He was one of a kind. We shall miss you, Uncle Sam. May your soul rest in peace. Thank you. Bannange baganda bange bannyinaze mikwano gyange mwenna abamanyisaamu emuyita Bende liryamukalako nenga erya Saamu Musoke ndimanyi. Bende bannange nsanyuse nnyo okubeera nti mumpadde akakisa kano nfunye akakisa kano nenjogerako ku majjukira ga Bende. Bende nze nkuze mmanyi nti ye Saamu Musoke, Samweri Musoke. Twakula ffenna mu kifuufu tusomye ffenna ekibuye ekkanisa waggulu kw'Emakindi. Bende embeera ze tezakyukako. Ye muntu abeera siriyasi bw'aba ayogera naawe. Bende omutima gwange tegukkirizaako nti yafa. Mbeera awo neŋŋamba obanna abandi awo ng'akuba essimu tukaate nga mmanyi nti yafa. Mbadde ne Bende nenva e Uganda nenzija kuno kwe tuli. Bende bwe natuuka kuno mu 1995 ajja 94 naye Bende namulaba 95 era olwamulaba bwe nti nantwalirawo ewuwe we yali asula nandaga mukyala we neŋŋamba mukyala we nti ono era naye n'agamba mukyala we nti ono mwannyinaze. Okuva olwo abantu bonna abamanyi nga bamanyi nti Kasifa alina mwannyina ate si mwannyina ali awo naye mwannyina kuba ffeene waffe ne mu nsi endala wawe kiri
osooka kwogera bwe weewaayo basooka kukubuuza ani next of kin. Era nze nga mulanda ne bamanyi ti Bende ye my next of kin. Paka lwe nafumbirwa naalekera okubeera my next of kin. Naye Bende nga mmanyi ti ne bwenfa yantuuseeka. Naye kitalo nnyo Bende yagenda. Sijja biyita bya lusaago nebyalinga ebyolusaago. Kyenva nti omutima gwange gukkiriza yagenda taliiwo, naye genda nembanga amanyi Jajja. Bende navaayo e London nenzije ne Cambridge. Bende najja. Bantu bangi nnyo bemmanyi naye nga ababo era owuwo akunoonya gy'oli. Nali ndi awo nga Bende atuuse. Bende abadde amanyi wembeera. Bende aba amanyi ebyenfaako. Bende bwe najja, bwe nafuna emmotoka eyasooka nga sina layisinsi, Bende nangamba vugira mu layisinsi yange. Nendigesitalinga emmotoka mu mannya ga Bende. Bende ye muntu gw'otawulira tiyagambye yakwagaddeko kino oba yayogedde kino. Bende abadde mwannyinaze okusingawo ne bannyinaze. Kitwali ne Bende, twakula ne Bende, twakula ne Magala, twakula ne Friday Nabatanzi bwe tufaananye erinnya kuba nange nze Nabatanzi. Naye nga tutula ne Bende nemujjukiza ebyomundeeba nemujjukiza ebyekibuye ne tuseka. Naye okuba nti kati taliiwo. Ate Bende afaayo okumanya abaana bwe bali. Era nga buli lwandaba ngamba Nabatanzi abaana era bawala bange ne batabani bange bamanyi Bende kubanga afaayo. Era muganda eyasoose omwogezi eyasoose yagambye nti ng'afaayo ku baana be. Nange Bende ng'agenda naŋŋamba Nabatanzi oli London naye faayo ku baana, toweerabira abaana. Nga sisobola kubeerabira nga Bende waali. Naye Bende olumbe lwamututwalako lwamubba bubbi. Ne Mukama amuwa omukisa amusaasire, asaasire omwoyo gwe kubanga Bende yali muntu akubuulire ky'oli nga tajja kugeya. Era nze nga Bende tangeya. Naye Bende olumbe lwamutututteko. Mukama amuwa ekiwummula eky'emirembe kubanga era Bende ne gyali eyo amanyi nti alina mwannyina Nabatanzi. Mukama amusaasire. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya agange nze Linda Kabejja Namakula Lugave. Kyensinga okujjukira kwa Nkosaamu, mujjukira yalinga nnyo mwangu ng'ebintu byabikola mu bwangu, ng'ate n'ekirala yali alina okwagala, ng'atwagala nnyo buli muntu yenna ng'amwagala nnyo. Nkosaamu kye mujjukirako yalinga mu bwangu mu byakola, byonna byonna ng'abikola mu bwangu, era nga bw'oba oluddewo kikola ng'akuyitayo mu nju mangu sipiidi olye jangu okikole nga bw'oba toyanguyizza oyo ojja kusanga akyekoledde. N'ekirala yalinga nnyo omuntu w'abantu, ng'ayagala abantu, nga buli omu amutwala nga bw'ali, naffenna ng'atwagala wamu. Era nga twebaza Katonda ekiseera kye twamala naye nga mulamu ne tusanyuka ne tukola biki.
ekiseera kyali kitono nnyo ate n'antuva ku maaso. Netusaalirwa nnyo olina kubanga yalinga atukolamu omulimu munene. Ebyo bye byange. Mbalamusizza nnyo bannaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ntuusa okwebaza kwange eri kojja Michael Magala okuva mu US ampadde omukisa guno okucelebratinga kojja waffe eyagenda okubeera ne Mukama omwami Samuel Baker Musoke Bende Katende Grace. Very beautiful names. Kojja waffe oyo mujjukirako as a very caring big brother because we grew up with him as a big brother. And then also I remember him as a very loving father and so much caring because there was a time when I stayed with him. I was the only child there at home before Mr. Malcolm was born. So nga nze nveeka ne ngenda ewa kojja ng'oluusi nsulayo kuba yali tabeera wala nnyo n'ewaffe kati nga gye mbeera ebiseera ebisinga ng'era ntwala ng'omwana we bwe banzirayo ku ssomero Trinity College Nabingo nga yanzizaayo. Before that nga ankolera shopping in Nairobi, omo, amatawulo, amasuuka, kambalageko. Eno leesu ye yagingulira. Kati leesu eno yali ddabo. Kati nze nali sifunye n'agamba tugisalemu nange ntwaleko ekitundu. Leesu nkyagirina. So he treated me as a daughter. And for me, I used to take him as my father. So naye ate ng'ayita taata waffe taata. So kojja twasalirwa nnyo saasobola kujja kuziika olw'embeera eziteebereka ate saasobodde kujja ku memorial naye neebaza nnyo mwenna abasobola okutuyamba okumuzzaayo omubiri gweka tubeebaza nnyo. Neebaza nnyo kojja Fredrick Sekeba ne Maama ne mwenna bannange abasobodde okuweesa kojja waffe ekitiibwa n'okumucelebratinga. Mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Nebaza nnyo Maama Sylvia olw'okutuleetera kojja omulala kubanga nasanyuse nnyo okulaba nga tufunye kojja waffe omulala Mr. Malcolm. Tukwagala nnyo. Twebaza Katonda nti ebintu kojja waffe bye yali atukolera tumanyi nti biri mu musaayi gwo era bijja kubanga biflowinzi. Kojja was very caring person. I remember when nabeeranga ekeewe nga tulya bulungi nnyo emmere nga yaffe ya menu. So Saturday ne Sunday nga tulya ebyennyanja n'ennyama naye ebyennyanja ebyo nga yabisala n'abikalakata. Then nga bweba ennyama ng'agisalasala. Then twabeeranga twoza engoye ku Saturday ne tuzigolola zonna nga tugolola era abakojja gye nayibira ogolola n'obuyonjo. Kojja yali muyonjo nnyo nga gye nkomeza. Bannange ebigambo simanyi bwe nyiza bimalayo, ebintu bingi nnyo bye nzijukira ku kojja. So nzijukira bwe nali lumu mama waffe Mukama bwe yamutwala kojja ye yamugenda n'amugulira engoye ez'omunda ze bateekamu abantu abagenze naye babeera n'engoye eziri special ze bateeka munda. Kojja ye yayamba taata ogendo zino nate yavuga kagaali oba emmotoka yagissa wali n'avuga akagaali. Then we nagendeeko okuziika e Masaka nasanga kojja yali mu kugaba emmere nga yategeka. Kojja waffe nze mujjukirako as a very caring and loving father with vigor and passion. Nsaba Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Manyi tujja kuddamu tulabagane. Nebaza Katonda nti nasobola okumusabira ku last minute nenfuna ekiseera awo nga tannaba kugendera ddala era mmanyi nti no tujja kuddamu tumusisinkane.
Mukama amukiwumula eky'emirembe. We love you, Kojja. Hello, amanya gange nze Michaela Nakiranda. Manyi Jajja Sam. Jajja Sam yajewa ewa Jajja n'atusiikira ennyama. Ku Easter ne tugende wa Jajja Sam. Jajja Sam n'atusiikira fish enene n'enjirya ne Jajja. Bye. Nange mbalamusizza nnyo. Amanya gange nze Christine Mulungi era mbeera London, United Kingdom. Uncle Sam kitange. Uncle Sam namumanya myaka mitono nnyo kubanga namanyanga nti abeeranga wano nga simusisinkananga. Then ne plant atera okujja naddayo kakati we namusisinkanya ddala nalina ebintu ebyokuweereza e Uganda atubanga namanyanga nti abeera busy, so kwe kumusisinkana era ndowooza ate n'ekirala ndowooza olwasukira ddala lwali yalina byeyali aleese nga nobitwala ewa Uncle Michael mu US. Kale n'olwekyo ne musisinkana kubanga yajjanga n'abeera mu East London ewabakwano be. Naye nga gyali myaka mitono nnyo alyoka atuuke mu kulwala n'okufa. Kati nga kumpi buli mwaka bw'abeera ajja nga nina byempeereza nga najja waka oba nensooka musanga ku dduuka gye tugula emmere evudde e Uganda ewaali bakwano be nga gyentera omusisinkana. Ne mubuuzaako naye nga nkusama n'ekisa kingi nga mukkakkamu nga kunze nga mu butuufu ku bonna bataata y'omu ku bataata eyali nga bwogenda mu miti nga tutandika kweralikira na kutiiratiira nga ng'obeera ng'ojja kubeera ng'oli musanyufu nga mukkakkamu wadde kabeera akaseera katono nga takubuuza bingi nnyo kubuuza nga bw'oli ne mbuuza aba Uganda olese bali batya nti gye bali kinga kitukomako n'ebintu wabisibye nti yanje kayinja kuyitawo binone era nga ne bwajja awaka nga amalawo dakika 5 nga ali bise omuntu yali nga bwajja e London kiba mirimu so nga ne bwennandibadde nga njagala abeereko kwankyalira amaleko akabanga nga obudde nga musamusa bwina yali ku kye nalabako nga mwami mukozi nnyo nga akola ali bize. Naye kakati obuzibu bwe bwajjiraawo nga alwadde nali sikikkirizanga omanyi nga ekizibu kigudde nga kizze nengenda mulaba olunaku ng'ali kumpi kufa lukaafa enkya mu ICU. Ekyo kyali kizibu nnyo nalina okuyimirirawo okubeera next of kin ne tubikolako naye ekyo kintu ekyakasinga obuzibu kye naakakola mu bulamu bwange. Ate ebintu bya wano byo birina amateeka birina emitendera gy'oyitamu nayiga bingi ebisinga nga ngaba naye kino sikikolangako naye nga nina okukikola kulwa Uncle Sam ng'ate era Uncle Sam olw'ekisa kye ne byonna n'ebbanga ettono lye namumanya nalina okukola ki okuyimirirawo kubanga era ndowooza kye nakiyigiramu nti nno abantu bonna betusisinkana tomanya ddi bw'omwetaaga engeri gy'oyisamu omuntu nga yakakusisinkana kabeere kaseera katono engeri gy'omuyisaamu kijja kusinziira tomanya. Naye nga ekya Uncle Sam kyankuba wala n'engeri gye natunuliramu obulamu bwe nava mu ddwaliro nga maze omulaba nga ndabye ddala agenze naye kyandeka wala nnyo era paka kati kyekintu ekyakasinga obuzibu naye nga mwino kiyitamu mwino kikolako mwino okulaba nga mumuzaayo emikwano ne giyimirirawo naffe emikwano mingi gyakola nnyo abasinga era nga tebamanyi naye nga bamanyi ffe ne batuyamba naye nga kyali kisa kya Mukama kyennyini ng'era nze nga komafainza abadde amulabako eddakiika 5 buli mwaka mulamba oba n'okusukkamu
yabanga olunali mulabye mu 2019 nenzamu nemulaba mu IC kubanga kuolwo yayita nabakutuka kuddayo so nali sinamulaba naye paka kati simanyi nawe nkibagamba kintu ekikyasinga obuzibu and obulamu bannange bwa muwendo naye Mukama ayongere okubagumya mwenna basenga bataata ne baganda bange abalala bamumanyi nnyo ebbanga eddene kubanga nze wenawulira bwe nti yamulabanga eddakiika 5 okumala ndoza myaka gyalinga 4 naye kikyali kizibu paka kati ekyo kyo kikyaliwo kyamaanyi nnyo naye Mukama atuyisaamu ffenna era nammwe buli omu yamanya bwamuyisaamu twongere okusabiragana ne mawoko Mukama akuyiseemu tukusabira Mukama akulembere era bw'oba tujja ffe weetuli bw'oba otwetaaga bw'oba owulira nga omanyi wetuli oyo ine essimu yange tujja kubeerawo wetuli era tujja kubeererawo Mukama ayongere okuyisaamu mu kusoma ne mu byonna okuloobeemu omuvubuka obuvunaanyizibwa n'omwami obuvunaanyizibwa Mukama akukulembere mu byonna byokola jjukira Mukama ajja kukulembera Katonda abeerawo wadde abazadde baba bagenze abazadde baffe ate tebagenda kubanga at least tusigaza the memories we hold on to nendoza njogedde nnyo mu nsonyiwe naye Mukama ayongere obbagumya mwenna amanyi nti mwenna ate abalala bamumanyi ekisingako kizibu nnyo okusinga kwanze kyempulira ate kyamaanyi naye Mukama ayongere obbagumya era abakuume nsigadde era kansooke ngambi like Uncle Sam awumule Mirembe ffenna twamumanya mu ngeri yaffe naye Mukama mu ekiwumulo eky'emirembe era mwenna Mukama ayongere okubankuumira nsigadde ndi Christian Mulungi owe London UK Mukama abeere nammwe mbalamusizza abannyabo ne bassebo amannya gange nyenze Diana Magala abatamanyi taata wange Professor Michael Magala kitali nnyo ekyokufiirwa Uncle Sam kyali very shocking nze uncle yantuma erinnya Diana era bwe nali nkula newankubadde taata wange ne uncle baali babeera e London nakula nga mbalaba mu bifaananyi ate nga ndaba nti bafaanagana nnyo so Uncle Sam bwe yajjanga okukyala e Uganda emirundi emitono gye yajja kyansanyusanga nnyo psychologically for some reason I think kubanga nti afaanana taata wange so kyalinganga okulaba taata wange nekyala kyenzijukira ku Uncle Sam kiri nti bwe najjanga okukyala e Uganda abamanyi mumanyi nti saagala kutambula nnyo kubanga mu bwongo bwange ngamba oba nvudde mayiro 4 okujja e Uganda abaagala okundaba mu nsange gye mbeera naye uncle ye nga kyangu nnyo okunyanguyira okumukubira ne mugamba oliwa nenzija ne mulaba nagendanga ku dduuka lye actually it's funny nti nagendanga mu dduuka lye bakiyita batya ne mujerega kubanga ebintu ebimu bye yalina mu dduuka lye ne mugamba ani agenda ogulabira ebintu nga birabika biri so like 10 years ago nansekerera nagamba actually abantu bajja ne babigula ebintu ebimu bye namusekerera nga byalinga like CDs eza like abayimbi abakadde besimanyi nakumanya mugamba ani awuliriza bino nagamba abantu nga babyagala ndo so I think
kubanga nze sibeera Uganda so ndaba nga bikadde nnyo so simanyi lwaki abantu baagala obigula so naye nga ngamba abantu babyagala ebintu byange so abatuyamba okusonda esente ezo za Uncle Sam Mukama abaddizeewo bwe bubaka bwe nnina era nsaba Mukama abagumye naye fena emagombe y'ekkubo so I think that's it. Mbalamusizza nnyo abooluganda n'ab'emikwano. Amannya gange nze Pearl Nabatanzi Magala nga mbeera mu kibuga Irvine mu ttwale lya America erya California. Kyannaku nnyo nti Samuel Baker Grace Katende taata wange omuto yatufaako mu mwaka ogwa 2020. Taata Sam mujjukirako ebintu bingi. Ffe twali baana bato naye yatwagala nnyo n'omukwano mungi era yayagala nnyo ne baganda be. Teyali bubeezi muganda wa taata wange Michael Magala naye baali ba mukwano ddala. Era mu nnaku ze ezaasembayo yali ng'amukubira essimu kumpi buli kanaku okumujjukiza emizannyo gye baazannyanga, firimu ze baalabanga n'obutabo bwe baasomanga nga bakyali bato. Nzijjukira nti taata Saamu yali ayagala nnyo okucakala era lwe nasemba okumulaba yali akutte eccupa ya bbiya ng'azina amazina mu lukuŋŋaano olwa saagini. Era njagala okubakubiriza nti obulamu bwe tulina bwa kiseera. Katubeere basanyufu era nga tuli bakisa nga taata Saamu bwe yali. Mukama amuwummuze mirembe. Let's go to the